Yonas Babeera mutuuze ku kyalo Kazo mu ggombolola y'e Kibalinga mu disitulikiti y'e Mubende. Ono alina omwana ng'aweza emyaka 16 wabula ng'ebyokutambula oyinza okugamba nti yabivaako. Ono yeekulula bwekuluza okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala. Atubuulidde nti ku myaka 7 muwala we yafuna ekirwadde ekyamulumba ekyamuza emabega nga mu kiseera ekyo yali asoma kibiina kya 2. Ko yali ng'ali mwana mulungi ng'asoma kya 2 naye nga tewali bukosefu bwonna bw'ayina. Olwadde ne bumukwata ne bumulumba. Bw'atyo omwana yalemererwa okuddamu okutambula yadde nga bamutambuzizza mu malwaliro agawera. Baatuuka n'okulowooza nti ddogo omwana ne bamuddusa mu kkanisa okumusabira wabula nga nayo byagaana. Kabaale ewa gundi wafaaza basobola ne tubeerayoko n'amusabira n'amuwa n'okusaala naye nga tayogera nga sirise busirisi. Oluvannyuma baamulagirira eddwaliro ly'abazungu Emityana Linnamutamba Rehabilitation Center ng'eno yafunirayo ku njawulo wabula ng'ensimbi zaamulemesaayo anti n'ez'okulya yamalanga zirimira mmimbi. Ne tusangayo wali abaana b'obulemu naye n'atandika kubeera nabo nga batusomesa emisomo. Omwana mukola bw'oti nga bagenda mu mizanyo kati emizanyo egyo abaana bali nga batandise kugiyiga naye nga tandise kubeera bulungi. Kati sente ne zikola ki n'ensasula y'ebintu n'ensasula buli kimu nga kyakugula nga ntandika kugenda mu misiri y'abantu okukolerayo sente ez'okulyako biki. Atubuulidde nti aliko akatandaalo ke baamugamba okumuzimbira yeebakengamu kamuyambengako amagumba okuyunga nga bw'atalina byuma wabula nga nakino kyagaana olw'okubula omuntu amubeerako. Ko ne bampa ku magezi genda omukola akatandaalo kano ko batambuliramu ajja kufuna amagezi akole ki atambulire mu baana bw'oba nga toliiyo bamutambuze mwako katandaalo. Gwe natuuka wano bano baganda baali bakyali bato nga tewali muntu asobola kumutambuza. Ennamutamba yayigirayo okutuula era nga wano yafuna essanyu ng'alowooza nti oboolyawo bw'anaamufunira akagaali anaasobola okuddayo okusoma. Ekirooto kye tekyasobola kutuukirira anti amasomero ga gavumenti gali wala nga n'eriri okumpi bamusaba ng'ensimbi ezikubisaamu emirundi 2 ku ezo abaana abalala ze basasula. Nga bansaba sente wano leeti 2 omwana oyo 4 ate oyo tasobola kwesindika ku gaali. Bano ku makya bakeera ku ssomero. Oli otya? Nyendi. Light Priscilla nga ye maama w'omwana agamba nti omwana we talina kyasobola kwekolera nti waliwo n'eddagala lye babalagirira okumuwa okumuziyiza okugenda mu mbeera y'ekikyala. Yagenda mu mbeera y'ekikyala kale akaba tarazzamu yayamala emyaka 16 atakajemu abokwalina omuntu wawampeera nk'eddagala yatandika eriiso. Priscilla tali yekka. Anthony Sengiyumva mutuuze ku kyalo Nakasagazi mu ggombolola y'e Kibalinga mu disitulikiti y'e Mubende. Ono naye alina omwana ali mu mbeera eyeefaananyirizaako eno. Atubuulidde nti muwala we aweza emyaka 18 nga naye yakwatibwa obulwadde nga wa myaka 2 obwamuzingamya. Aba yabugwirayo n'emyaka 2 kunkera gamba aragendera byona bigambo arazurwa n'akagotayine we ataramanya konka uburwayi ko bwamukwatira namutwara nkahe mwirwari usemuto bamujanjaba omwero bwanyuma kubwira bwakire yajagira ki yakaba nkashahina namuletera cyane namutwara mukaga bamujanjaba yahimbuka yayisamura umurundo gumwe haza baziraga ngo omuntu yasamura umurundi gumwe taragamba. Ono ye yafunako omukisa kugenda ku ssomero anti n'okutambula kokka takusobola. Baatambula mu malwaliro mangi nga kwotadde n'amakanisa wabula omwana yagaana okutereera. Ono agamba nti essuubi lya muwala waabwe okuwona lyabaggwamu wabula nga kati kye beetaaga omuzira kisa okubafunira akagaali mwe bayinza okumutambuliza anti bo bakaddiye nga tebakyasobola kumusitula anti tasobola kwesitula kudda mu kifo kirala. Babula Nalweyiso, NTV ku ssaawa emu.